imputeyo mama mwebale awadi tukirese tuli mwezi yansi yonna abantu bako banyonyola awadi ebadde yaki mukakane balesaba musoke mukakane agenda kunyonyola mukwano katono ebisigadde banyonyolera ewaka tunone senga naye tumunone aliwa mama mulikayo mama bannange tuwalesa musoke mukakkanemu kisoke tukole interview wano katini abakamera mwenna abamawulire mujje tukole deni abatali bamawulire tuwalesa mutuweko space bosman ati basoke basirike baliwe batuwa basirike olio waikuja Jaja buno sibuwagizi kino wakikoleredde senga kulikeeyo naye jaja wasa si omuntu wa kamera yekokanyo kamera wali naye si muntu wa kamera wali tayagala kamera Kalitane. Pijo, waso. Tayagala kamera. Una. Chokana yagamba ko wakikoze. Yeyakikoze agamba ko wakikoze. Era oba tasigenda kusobola kukola interview oyo yeyakikoze mu butono bwe mu myaka gye yeyayogera n'abazungu yeyatandika music wa Ssaabakabona yeyampanguzizza awaani waswa aka Bobman yerinnya likola ye company ye manager yaggulawo company ya music mu Uganda abantu bangi ne batamumanya nangamba jajja Jumba bonoyimba boti noyimba boti tujja kukola ensonga era bwakikoze era yangamba yimba kadongo kamu era kadongo kamu oyo yagamba sijja genda mawulire nga siina kye naakoze ku music lwa Uganda era olwaleero lwasoose okutunulako mu kamera olwaleero luno yayogeraganya n'abazungu era awaadi yange yagiina bagisifutingira ye era yeyalina okulinnya ennyonyi agenda aleeta awaadi eyo naganze sigenda kujja kansindika omuyimbi wange yagenda ono byonna yabadde abikola booking za hoteri buli kimu Waswa yabadde akikola naye bwe sikwongerako kirala okwebaza kwange kwabadde kwa kwebaliza mu bantu kyekka kye mbadde nsinga okwagala abantu abalala abokubiri abakikoze bassebo ne banyabo ffe tuli bayimbi bakadongo kamu ekyatuleeta kwe kuddamu okusitula akadongo kamu mu ggwanga eggwanga lyonna litambulira ku muyimbi bw'oba onookyusa ensi olina kukyusa bayimbi twagenda okulaba nga abayimbi baffe bonna bayitiriddwa okugulirirwa okubakozesa kubanga omuyimbi olina kumuleka n'adrivinga omutwe gwe nga Mukama Katonda bw'aba amwolesezezza ekizibu kye twasinga okufuna ye gavumenti ya wano okuttatta n'abayimbi kati ekyo twavaayo nga ffe ekigendererwa kyaffe kyakuddamu kusitula kadongo kamu mu ggwanga bandi ava mu kadongo kamu hip hop ava mu kadongo kamu buli ndongo yonna gye mulya mu Uganda eva mu kadongo kamu bassebo ne banyabo nze ne senga kulannama tuli bayimbi ba kadongo kamu abava mu kibiina
ekigendererwa kyaffe si byanfuna siki wabula ekigendererwa kyaffe okuddamu okubuildinga music wa Uganda okudda ku ntikko njagala kusinziira wano okubabuulira wano wennyini wengenda okusinziira nti n'omwaka ogujja Kadongo Kamu egenda kuleeta engule endala esinga mu nsi yonna nabadde mbazungu kino situkirwaniridde bulwanirizi titukiguliridde wabula twakikolerera ne tutegeera nyimba kize baagala kuyimba tya Waswa n'akola record label gye bayita Bam Records n'agiregistaringa mu America n'ateekateeka music waffe olw'okuba nti eggwanga lyaffe tiririna copyright era njagala okusinziira wano buli kiyiiye kya munnayuganda oba muzannyo oba luyimba oba ki tusaba gavumenti mutuwe copyright tusobole okulya ku biyiiye byaffe basebo ne banyaba okwepakira okuva wano n'ogenda mu America n'owangula engule n'okomawo wano n'okola ki waliwo abuuza yawangudde sente mmeka engule gye nawangudde mu Africa terinnyangamu teri muyimbi wa Africa yali ayingiddeko mu Hollywood taliiwo Hollywood kyekitebe ky'ebyemizannyo mu nsi yonna era we wasibuka abayimbi bw'oba omanyi Rembo yazannyira mu Hollywood bw'oba omanyi Schwarzenegger yazannyira mu Hollywood nze muddugavu avudde mu Africa eyasoose okuyimirira ku platform kati nga Kamuta abayimbi kiki kyembasibirira nti Kamuta eyina kudda ku ntikko abayimbi mukomeewo tuzimbire wamu Kamuta kivuunulwa Kadongo Kamu Kadongo Kamu eyo Music Sector Association era engule gye twaleese twamaze okuteesa ne manager ne tuteesa ne bakamuta tugitwala mu museum ya Uganda ey'Endongo wali ku National Set esoosa okubeera mu kifo ekyo era tugenda kubayitanga Kamuta ekukulembedde nga tutwala awaadi yaffe okugiteeka mu museum y'ensi yonna ekirala tusaba abayimbi muleme kufera ngule engule mugikolerere muleme kufera ngule n'oyimirira n'ogamba nawangudde ate engule bebeera ya Uganda ng'oyambadde bendera ya Uganda era nali mu Hollywood bonna ne beewuunya ani avudde mu Africa ng'ayambadde bendera eyo oba okutte bendera ya nsi kati nze ndi muyimbi wa Uganda siri muyimbi nze Jumba Lubo aligaweesa sebattawaleero bawasenga kulannama kyovaolaba nti abayimbi bonna begeraageranya ku bafu naye nze yandeeta mu music ye sebatta kyovaolaba nsobodde okwongerako ettafaali sebatta lyataakola nze sebattawaleero mukama wange yono mukama wange ye DJ Kikofiira naye ono ye vice era vice president ffe gwe tukwatagana naye atugatta ku bakama baffe bonna buli wobeera mu kintu obeerako nannyini kyo sebo taata saagala kukola kintu kyonna njagala okwebaza obuwagizi bwa maama njagala okwebaza mwe bakama baffe mbeera yonna bw'otawa mukama wo kitiibwa naawe teri agenda kuwa ki mu Kadongo Kamu okutuwa ebintu bino titwawaayo sente maama twawaayo sente naye abantu bano batwagadde from the bottom of his heart era mu kubeera nga tuli mu Hollywood nayogera oluzungu n'oluganda kakati ensonga eyo tugenda kukola ebintu bingi kubanga n'abamaneja ba Hollywood bateekateeka okujja wano kusinkana Kamuta kakati n'ebigambo ebyo ebyomuwanguzi bwe batuuse ebisigadde mbadde nsaba tubifunire waka Yes. Mbadde nsaba manager wange ayogerereko wano ku ngule gye kawange manager mbadde nsaba ayogerereko ewaka byonna tubisefunire ewaka kuba naye Kamuta eyina award ewaawo
gye yaleese n'ekiwandiiko okwebaza omuwanguzi waayo. Sebo kyokoze mukama wange kyasemba okukolwa bwe wandyekezezzaako naye olaba osinziira nogaakaneegeze ku mulamu wali badde weegeza ku kafeero kuba yakola kino kyokoze eki kyokoze naye wasinzire nogaa mulamu aliwo nze kanikole ki kati kamuta erina engulu eyo ssebo n'ekiwandiiko ijabigirira wa bana tweyanzeege mwebale nnyo mwebanyokala bajjajja b'abaana mwenna mwebale jjajja mubiru abantu b'obujjajja mwenna Ama's Closet ffe tukyasinze okutuusako ebyambalo eby'omulembe okuva China omuli zi tops, skirt, office pants, legging n'ebirala bingi tusangibwa ku Ham Shopping Grounds Block D mu room 252 ne 099 okumpi n'ekizimbe ekya Jesco Beauty Center opposite Total Business. Olaba Block D wetandikira kati yambuka amadaala edduuka ly'osookerako ku kkono ly'erya Ama's Closet. Tutunda ekimu ekimu n'okusuubuza tukubire ku 0701 93 83 16 oba 0762 89 82 01. Ama's Closet, where fashion meets you. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall otambule nga dda ku Arua Park yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Yino Chikaya College School essomero eryegulidde erinnya mu kusomesa abaana ate ne bayita ssomero lya Dene Boarding mix y'abawala n'abalenzi senior 1 paka senior 6 balina library science kone computer labs byonna bijjudde balina arts ne science subjects co-curricular activities kone section y'ebyemikono omuli okusiba enviiri okukanika n'ebirala ebigwa mu kkowe eryo omwana n'ava ku ssomero lino ng'ali self contained kyewuunyisa ensimbi zaabwe zeze zijja mu nsawo ya buli muzadde basange Chikaya Bulenga Mitiana Road okumanya ebisingawo noti 757 mukaganya emwemu 57. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo ebiddaabirizibwa buli kadde ebyemizannyo ng'okulaga omupiira okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi emmere ekutuukako mangu paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago Nakauka Road. Plan B Records ye studio yokka ekuwa ekiri ku mulembe. Oyagala ku recordinga luyimba ku Plan B Records tulikodinga nyimbe z'ekika kyonna nga raga, reggae, kadongo kamu, afrobeat, band music n'ebika music byonna ebyenjawulo. Era tukozesa ba producer abalina obukugu. Kati gwalina essomero kwaya naawe omuyimbise kinoomu jangu tukolere oluyimba oluli ku mutindo ku miwendo egy'okuteesa. Plan